buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza nnyo nate amakyago olwaleero olweggulo olwaleero ekiro ky'olwaleero kinasinzira wonaalabira programu eno kuba tukitegera mu nsi yonna of course mugoberera omukutu Uganda Eyenkya. Amawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda gannaku kwa kukaaba na kwazirana oluvannyuma lwabaddemu n'amagye mu gavumenti eya President Yoweri Museveni abadde abuzaako obubuza ennaku ntono nnyo okubeera nga awummula amagye Elly Tumwine avudde mu bulamu bw'ensi eno Katonda ffenna gye yatuteekako era nga yavudde mu bulamu bw'ensi ennaku z'omwezi badde 25 omwezi gwa 8 oba Augusito mwaka 2022. Ge mawulire agaliwo era ge tugenda okubeera nga twogerako olunaku luno olwaleero olabira program tukwebaliza ddala webale tugoberera webale tulaba webale kubeera nga otuwa obubaka kyattendo nnyo kye mukola era tugenda kubeera nga twaliriza mpola okutuusa omukulu ono wanaaziikibwa. Elly Tumwine mu bufunze obw'ekitalo yaani ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 Apuli omwaka 1954 Burunga Mbarara District era nga gye yazaalibwa eyo. Gabwe nkutegeeza afudde ennaku z'omwezi nga 25 mwezi gwa Augusito mwaka 2022 ng'aweza emyaka egy'obukulu 68. Ono afiiridde mu ggwanga oba yafiiridde mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital. Tugenda kubeera nga tukuwa ebitonotono ebikwata ku Elly Tumwine era ndowooza ebisinga mu bimanyi ne tugenda kutunulirako ku ebyo bitutayinza kumwerabirako n'okubeera nga tumujjukira. Yes, Uganda Eyenkya. Kaakati nno batugamba batya? Batugamba nti Tumwine of course ennaku z'omwezi zikubulizidde abadde military officer ate era ng'abadde musajja mukubi wa bifaananyi professional artist. Yes, ate era ng'abadde muyigiriza omusajja ayigiriza oba asomesa ebintu eby'enjawulo. Elly Tumwine ono gwe twogerako abadde oba yaweerezaako mu gavumenti eya Yoweri Museveni mu bifo ebitali bimu. Elly Tumwine gwe twogerako. Elly Tumwine ono nno wankizo nnyo okubeera nga ye yasookera ddala okuba erisasi eryasooka mu lutalo olwaleeta National Resistance Movement n'ebiseera byali National Resistance Army. Kaakati nno ono abadde agenda kubeera nga awummuzibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwenyini gwe twogerako naye ng'empapula zabadde yazisaayo dda ezikakasa ekyo nti ayagala kubeera nga awummula okwegatta ku bannamagye abalala okuli David Sejjusa n'abalala bangi abadde balina okuwummuzibwa omwaka guno. Kaakati nno batugamba batya nti he was one of the highest ranking members of the Ugandan military who said it was okay for police to shoot a violent or at violent in case they have reached a certain level of violence. Ekyo noza mujjukira bulungi n'ebigambo by'omukulu. Gwali mwaka gwa 20 mu Novemba twali mu kalulu nga mwe tutambulira. Elly Tumwine n'avaayo n'akola press conference wali ku media center wa ku Sengejero ery'amawulire mu Kampala n'ategeeza abeekalakaasa baali beekalakaasa olw'okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa Eruka district. N'avaayo n'akola statement eyawuniikiriza bannayuganda abalwanizi b'eddembe ly'obuntu wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte oba n'amawanga agatali gamu eyaviirako n'obukulembeze bwa Yoweri Museveni akabasa nga UN oba United Nations, USA, UK n'abalala bonna mawanga agatali gamu agavujjirira Yoweri Museveni obuyambi n'agaga tunuulira ennyo eddembe ly'obuntu nga geebuza ekikolwa oba ebikolwa ebyayogeddwa oba n'ebyo ebyakolebwa mu 18-19 omwaka 2020 mu Novemba ne statement za Elly Tumwine ezaali ng'ezikakasa nti poliisi oba ab'ebyokwerinda balina ebbeetu okukuba okulumya wamu n'okuyisaamu abeekalakaasi amasasi singa baba basusse we bandikomye. Mubijjukira ebigambo ebyo. Kaakati no twogera n'omugenzi ono nno he also ordered the military illegally incarcerate and send opposition members to be tried in military courts. Twogera ku Elly Tumwine nti yono nno yalagira
yes ab'ebyokwenda okusinga ddala ab'amagye okusiba ab'oludda oluvuganya n'okubagezesa oba n'okutwala babawoozese mu kooti ez'amagye olw'emisango egibakakaatiddwako nga tegitegeereka bulungi ekyaleetera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga n'abakulembeze abalala oba ne ba opposition abalala bazze balabikira mu military court. Kino nno kyaleetera eggwanga erya America okuteeka sanctions oba envumbo ku bantu abo abamu abazze baweereza mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nzikiriza ne Tumwine y'omu kwabo wagendedde nga bannamagye ab'enjawulo bazze bateebwa ku sanctions oba bateekebwako envumbo omuli ne General Elly Tumwine n'abalala bangi era USA oba US ebadde evumirira nnyo ebikolwa by'abantu. Jjukira yaliko minisita wa security mu ggwanga Uganda. Jjukira nti yaweerezaako nga memba wa parliament mu kikola eggwanga olukulu ng'akikirira UPDF. Kakati nno njagala nkutwale ku military career ye nga tetunagenda mu maaso ate kulaba ebirowoozo by'Abannayuganda abamu kiki kye balowooza ku Elly Tumwine okufa kwe. Waliwo abajaganya abayise ku mukutu ogwa social media okusinga ddala Twitter, Facebook okujaganya kwabwe kutegeeza ki era kuleeta mawulire ki eri abasigadde abalwana ne Museveni bagamba twatere embundu era where you while we were fighting bagenda bafa bagenda baggwawo abawadde omukka abadde abawadde amaanyi okubeera ku nsi n'okwogera bw'ati agenda ayita omukwomu. Tujjukira Shaban Bantariza yavaayo n'aga nti yatambula n'emmundu naye ebigambo ebyo yamala okubyogera waayita mmeka nga mufu. Kino nno kyandibanga kyekisanyudde oba kyekyongedde okusanyula Bannayuganda abamu abatali bamativu n'engeri gavumenti gyekuttemu embeera oba ngeri gyeramulamu eggwanga Uganda oba engeri gyefugamu eggwanga Uganda kisinzira ekigambo ekituufu ky'osobola okukozesa kulamula, kufuga, kuweereza oba kukulembera. Kiri eri ggwe dictionary yo weewaawo oyirange muzzukulu wagamu nga Moses Wamala. Kaakati nno oluvannyuma lw'okugraduating oba okufuna digiri ye e Makerere University mu 1977 Elly Tumwine yagenda mu maaso okubeera ng'asomesaako mu masomero ga Uganda agatali gamu ng'asomesa fine art ate oluvannyuma nno yeegatta ku National Resistance Army era yagenda maaso ne yeetaba mu lutalo olwaleeta gavumenti eno. Yadde mu 1986 baali bamaze okubeera nga bawangula obuyinza ne NRA yagenda maaso era okusomesa art oba okukuba ebifaananyi okusiiga ebifaananyi ng'akyaweerezanga komanda owa NRA yagenda maaso n'adesigninga flag wamu ne emblem ne engoye ez'enjawulo oba ebyambalo eby'enjawulo ebya uniform ez'abamagye. Twogera ku Elly Tumwine. Munnanga ali ku Uganda Eyenkya ebyo ebyambalo byolaba ensangi zino batugamba nti while serving as the commander of the NRA he designed the flag, the emblem and the green and camouflage uniforms of the army. Twogera ku Elly Tumwine omugenzi kati byebimu ku ebyo byeyakola oba kyeyakolera eggye lye era bwe tuba tutunulidde eggye abadde alyagala nnyo UPDF nga kumpi kizibu nnyo okujja ku uniform eyo. Tetumanyi obadde agisulamu naye abadde ekikolwa ekyo kirina engeri kiraga nti yandibanga abadde ayagala nnyo amagye gennyini g'owulirako kati nga byegambala flag ne emblem batutegeeza na and the green uniforms okubeera nga yazidesigninga. Batutegeeza nti was appointed the chairman of the board of trustees of the National Culture Center kakati no UNCC ekiyinza okubeera nga tugiyita mu 1992 yalaunching oba yagenda maaso n'atandikawo kampani ye The Creations Limited ogenda maaso okubeera ng'ayitimusa n'okutunda ebisiige bye oba ne art industry ne crafts ate era nagenda maaso okubeera nga encouraginga artist values wamu ne creativity mu ggwanga Uganda. Kampani eno era eri member of the civil Ugandan organizations oba eri wamu
n'ebyo ebitongole oba companies nga Uganda Manufacturers Association, Uganda Small Scale Industries Association, Uganda Leather Allied Industries Association. Mwaka gwali gwa 2015 Elly Tumwine yagenda maaso n'awandiika akatabo tukajjukira bulungi nnyo nga tugenda mu kalulu ka 2016 n'agamba nti the achievements of the NRM revolution, era kano yakwandika ne Dr. Gilbert Gumoshabe owa Makerere University. Akatabo kano kagenda mu maaso ne kalambika ebyennyini bye baachivinga oyo baafuna mu lutalo olw'ekiyeekera mu mpisa oba mu nkola ey'ebyobufuzi, ey'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebyokwerinda wamu n'ebyenfuna n'ebirala bingi okuva ddala mu 1996 when the NRM took over power in Uganda. Akatabo kano katongozebwa Yoweri Kaguta Museveni ebuyikweyo mu Eastern Uganda. Tumwine wowulira bineeno batugamba nti alina embaga emuji yaliko mbu n'azirika. Tumwine collapsed at a wedding and was admitted to Nakasero Hospital sometime in July 2022. Nti omwezi gwe tukubye emabega ezasookezijjeko omudigido guno muwulire oba bulungi mutegeere bino muwuliza. Tumwine collapsed at a wedding and was admitted to Nakasero Hospital in Kampala sometime in July 2022. Omwezi gwe tukubye emabega nti kigambibwa ono alabika yazirika oba ya feeling unconscious era n'atwalibwa mu ddwaliro ly'e Nakasero wano mu Kampala mwezi gwa July mwaka guno gwennyini gwe tulimu 2022. Jukira Yoweri Kaguta Museveni, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Head of Government, Head of State, ate nga ye Fountain of Honor, yatutegeezezza nti Tumwine yafudde lung cancer oba kansa w'omawugwe bwe yatutegeezezza. Tetumanyi wa kyekyaviirako ye okolapsinga nga bwe tubisoma, nga bwe tubiraba, nga bwe tubiwulira. Jukira n'omwaka gwa 2020 Tumwine ono alina ngeri gye yajja mu bantu COVID-19 nga zze nga lwe yakomawo okwogera nga abantu beebuuza waffe ate jeno kiki story ki nga tebategeera bulungi kyamubaddeko. Mujjukira ebifaananyi ebyayitingana era waayitawo enfunda ebbanga ttono nnyo. Looza yali ku kitanda yali tawulira bulungi era batuga nti yali alina COVID-19 mbu bye baatugamba era bwe batyo abamu ne batandikawo okumubika. Ogwasooka ne bamubika ne baddamu ne bamubika 2021 ne baddamu ne bamubika 2022 naye nga ekimbe kimubala embiriizi. Pulezidenti yatugambye lung cancer. Kakati n'embeera yo oluvannyuma lw'oku ekigambibwa nti yagwa ku mbaga emu okolapsinga, embeera yagenda maaso ne yeeyongera ate n'ebijja era yafuluma eggwanga n'atwalibwa mu ggwanga erya Kenya era mu ddwaliro lya Aga Khan gye yafiiridde ennaku z'okwezi 25 Agosto ng'alina emyaka 68. Kakati no Elly Tumwine was regularly connected to violence against Ugandans. Era abantu bangi nnyo baga nti ono yenyigidde mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'abantu abamu bwe byogera era bwe batyo ebagamba nti yandibanga naye y'omu ku abo abatigomezza ennyo bannayuganda okusinziira ku bannayuganda abamu bwe bazze babyogera. Omudigido mwaka gwa 1978 yagenda maaso okubeera nga ate ayimirizaamu okusomesa oba obusomesa omulimu gwe yali akola mu ggwanga Uganda, n'agenda maaso neyegatta ku gye erya Fronasa eryali likulembera Yoweri Kaguta Museveni okulwanyisa Idi Amin Dada n'obukulembeze bwe. Omwaka 1981 Yoweri Kaguta Museveni we yagenda mu Nsiko okusaawo National Resistance Army, Elly Tumwine yagenda naye. Ono yasuulawo omulimu gw'okusomesa ng'agamba ayagala kulwanirira ggwanga lye era ne yeegatta ku Fronasa eggye eryali likulembera Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mutabani wa Amos Kaguta ne Esther Kokondeka. Bw'atyo mu mwaka gwa 1981 Museveni we yagenda mu Nsiko
okussaawo National Resistance Army NRA okugenda maaso okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin Dada. Tumwine teyamuleka mabega. Okumanya Tumwine yali musajja nnyo, yali mpagirwaga, yagenda maaso era kigambibwa nti ye yasooka okukuba essasi eryasooka mu lutalo olwo lwennyini olwalaba oba olwagenda maaso okuwa National Resistance Movement. Katugambe ye yatema evvuunike, yatema yalagira ddala nti obuvumu ekye baleese kyamaanyi nnyo. Yalaga nti abalwanyi be baali bagenda okubeera nga aba gavumenti ya Idi Amin Dada yabalaga nti muvumu omusomesa avudde mu ssomero yeegasse ku Yoweri Kaguta Museveni omuyeekera nga baali bazze bonna naye nakkiriza kaave mu musomesa ayeekere gavumenti ya Idi Amin Dada. Yalaga obuvumu obuzira n'agenda mu maaso n'afayaringa the first shot era tebaasirika bagenda mu maaso olutalo tebaluwangula. During the fighting between the NRA and the UNLA, Tumwine sustained facial injuries that led to the loss of sight in one eye. Elly Tumwine mubadde mulaba nga saako nnyo galubindi era kizibu nnyo nsuubira teri alina kifaananyi kya Elly Tumwine mu biseera bino nga aggyeko galubindi ezo. Ekyaleetera ekyono kyava mu lutalo yalwana lwekugambiro yeegattako ne Yoweri Kaguta Museveni from NASA ne batandikawo National Resistance Army okukomekkereza first shot n'olutalo bwe lwanyenyetira ennyo ono yagenda maaso n'afiirwa eriiso mu lutalo olwo. Mu 1989 Tumwine was named Commander of the Army, a post he held until 1987 when he was succeeded by General Salim Musale. Over the years, he served in various positions. Yagenda n'aweereza mu bifo ebyenjawulo mu mwaka gwa 1989 yaweerezaako nga minisita oba state minister, minisita omubeezi akola ku nsonga eza defense. Ate era yaliko Director General owa External Security Organization ISO oba ESO mu 1991 okutuukira mu 1996. Yaliko omuwabuzi wa President Yoweri Kaguta Museveni kuva 1996 okutuukira 1998. Ate era yaliko Chairman wa High Command Appeals Committee okuva ddala mu 1998 okutuukira 1999. Era Tumwine ono y'omu yagenda maaso okuweerezaako mu kikoleggwanga olukulu ng'akiikirira amagye aga Uganda People's Defence Force okuva ddala 1996. Septemba 25 yagenda maaso n'atwalibwa oba n'alimisibwa eddaala n'aweebwa eddaala erya General mu magye ga UPDF. Era yagenda maaso omwaka gwe gumu n'aneemingibwa oba n'avaayo n'akakasibwa nga ssentebe owa Court Martial oba General Court Martial, Chairman of the UPDF General Court Martial. Mwaka gwa 2016 olunaku lwali ennaku zomwe zaali 11 mwezi gwa May mwaka 2022 Tumwine yali omu ku bajeno abagenda maaso okuteekebwa ku lukalala lwabo abaali bagenda okubeera nga bawummula amagye. Ebyo tubitegedde naye abafe mu bufunze obw'ekitalo General Elly Tumwine atuvudde ku maaso ye yasomerawa. Yagenda maaso n'asomera mu Burunga Primary School, Mbalala High School wamu ne St Henry's College Kitovu gatanneegatta ku Makerere University oluvannyuma n'agigatta ku 1977. Yagenda maaso n'afuna degree Bachelor of Arts in Fine Art together with a diploma in education. Abadde alina digiri oba degree mu kukuba ebifaananyi ate era ng'alina ne diploma mu busomesa oba mu education. Nenga yasomesa, he specialized in the history of art painting okusiiga ebifaananyi. Tumwine subsequently graduated from the cadet officers course mu Tanzania Military Academy Monduli. Era yagenda maaso he attended the senior command course at the Uganda Senior Command and Staff College at Chimaka in Jinja, Uganda. Being a member of the pioneer class that graduated in 2005, Tumwine also holds further military qualifications from the Military Academy in History,
in the Soviet Union eyo tuli ku Russia. Elly Tumwine weeraba. Kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 079 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Weewaawo tubaaniriza nnyo nate abalungi abali ku mukutu Uganda Eyenkya. Tugenda ate kuba torch mu nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Mwebale kutugobera ssaako n'okutuwa obubaka obutali bumu obutuzaamu amaanyi ne reactions ezikwata ku programs ze tuteekayo. Omukutu guno twagutandikawo basically okukkiririza mu maanyi ag'eddoboozi tuwa abantu omwaganya okwogera ebirowoozo byabwe ku biki bye basuubira eggwanga Uganda we liraga ne gye tuvudde. Tuleeta abantu ab'enjawulo. We don't consider any political affiliation. Tetulina kibiina kye tutunuulira oba ggwanga oba ddiini, no. Kasita obeera munnayuganda tera ng'olina ebirowoozo bye tusuubira nti ebiyinza okutwala Uganda mu maaso, tukuwa platform. Era tukkiriza nti abantu abazze bakozesa eddoboozi lyabwe bintu eby'enjawulo bizze bikyuka era bazze bye balambulwa ku miramu egy'enjawulo. Tukkiriza nti bizze bigatta ettoffaali ku ggwanga Uganda. Nate olwaleero tugenda ate okutunuulirako mawulire agaliwo gamu ku ago ag'ennaku. Yes, abadde oba yali omu ku abo abalwanyi aba the National Resistance Army NRA abakwata emmundu wamu ne President Museveni n'abalala 25 wakati ababa 27 ng'ogasseeko bali ababiri bemmenye Tumwine ne Museveni n'abalala. Omu avudde mu bulamu bw'ensi nate olwaleero kikakasiddwa Yoweri Kaguta Museveni Fountain of Honor ate Commander in Chief of Armed Forces. Bingi ebizze bisaasaanira ku mikutu emigatta abantu onazaabikibwa ndooza enfunda gubadde gwakasembayo ndooza gubadde gwakusatu we yagendera mu Nairobi Aga Khan Hospital. We want to dig deep okutegeera reactions eza social media ziri of course mixed reactions. Abamu basanyuka abalala yes bakungubaga naye nga abasinga obungi ku Twitter online yonna online spaces wa online space bali mu ssanyu. Ngenda kutuula ne Suna Faruko. No Suna Faruko gye tuvudde nno wala nnyo mu nnabyabufuzi era kuva ku Delta TV gye nali mpeerezeeyo twajja tubeera ffenna okwogera ku nsonga ezitali zimu. Ngenda funa ebirowoozo bye ku nsonga bbiri. Tugenda tutandika ku General Elly Tumwine ate tujja kukwatako ne ku ya transition debate mu maaso awo onaawo osigadde ku mukutu. Muganda wange Suna osiibye otya eno nga kitalo nnyo ssebo? Neyanza nnyo muganda wange omala n'abatuuliriza basebo ne bannyabo abantu ba Katonda balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi. Amanyi nze Suna Faruku. Yes.
ndi mukulembeze eyo bannakibuli banfuula omukulembeze ate era ne munnabyabufuzi alwanirira eddembe ly'obuntu. Njagala okusooka okusaasira ku mulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongeri Lukwago olw'okuviibwako mukadde gwe twaziise eyo lunaku lw'eggulo Kabungu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Twagala okusaasira abafamire bonna naye okusingira ddala ndowooza omulodi Haji Muzigo, Medi Salwanga n'abalala bonna mu famire. Njagala n'okwongera okusaasira eggwanga okutwaliza wamu olw'okufa kwa General Elly Tumwine n'okusingira ddala abafamire bonna abavunaanyizibwa obutereevu ku muntu oyo. Nammwe kitalo nnyo, kitalo ddala. Abadde yafa ndowooza ebbanga lwakubanga babadde ndowooza batukweka enfayi, naye kati ffe wano bannakibuga mu maka ga Elly Tumwine tenti egenda okukolawo olwaliro ebadde emazeewo wiiki nga tenti weeri. So amawulire gobadde wagafuna njagala kugamba nti abaasooka okumubika oba oli awo bayinza okuba nga baafuna kkulu entuufu. Omanyi famire z'abantu zirimu ebintu bingi bye mutayinza kumanya okuggyako nga Mungu yaggyeko ebbaati. So ndowooza babadde bakyatudde eyo munda internale basooka okuzimaliriza n'oluvannyuma babika omuntu oyo. Naye twagala okubasaasira era n'okwongera okusaba Munyazi Mungu nti omuntu oyo gwajjuludde n'abantu abajjuludde abasasulemu musera wakati mu bibi n'ebirungi ebaakola ku nsi kuno abalamuze kisa. Amawulire wagafunye otya Suna Farouk ag'okufa kwa Tumwine? Nze ndi musajja musiraamu. Allah ayogera mu Qur'ani nti kuntu mukayira ku umma ti abasiraamu mmwe ekibiina ekisinga okubeera ekirungi. Naye bwe yali amaliriza ng'ayogera kufa n'agamba nti kullu nafsi zaalikatul mauti, ti buli kintu kyonna 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 ekyakombezebwa ku bulamu kirina n'okukombezebwa ku kufa. Oba muti oba kiwuka oba muntu kiteeka okukombezebwa ku kufa. Ate bwe yali ayogera ku kufa teyagamba Katonda nti okufa kwa tteeka. Kuba singa okufa kwali kwa tteeka kuba mwakafaananye kati nga kwona omwami Museveni akyusa amateeka enkya n'eggulu. Singa gaaliwo nga tteeka osanga n'okufa yali kyusizzaamu kwa ku luno bwe gyawera 75 n'aga nti akati kangikyuseemu n'ow'ekikumi yeesimbewo. Kati Katonda n'aga nti okufa tekubeere nga tteeka n'ekijja beeranga kiragiro. Okitegedde nga toyina bw'okola ki nga butalina bwekyewala. Era buli muntu nze naawe n'oli ffenna tuteeka okufa, naye ndowooza ekisinga okubeera ekikulu mu nsi ofudde otya. Kyekibuuzo ekikulu, kyekibuuzo ekisinga okuba ekikulu. Naye nze okufa kwesiyinza tegayinza kunkuba nti mawulire ga kikwe kubanga mba nkusuubira essaawa yonna nti omuntu ono ajja kufa nange nja kufa. Bannayuganda abamu basanyusa, oli omu ku abo? Siri omu ku bantu baagaliza bantu bannange kibi. Naye ndowooza nti ebbanga lyonna abantu tubawenga obudde basobole okubeera nga beenenya ebibi byabwe nga tebannagenda eri Munyazi Mungu. Ekisinze ndowooza eky'omukisa omubi General Elly Tumwine ono agenze nga tannaba kwetondera bannayuganda kwenenya. Kubanga ekyamazima bwe nsanga omunyiikaavu siyinza gga nti lwaki omuntu ono munyiikaavu ayogera ebigambo ebitali birungi ku General Tumwine. Kubanga kyamazima naye yeeyisaako kolumu n'afulumya statement ezitali nnungi naddala mu budde obwo. Naye ate era sirema kusiima n'emirimu emirungi gy'akoze. Nze ndi omu ku bantu abalowooza nti General Tumwine ono atuuse okufa nga naye ng'omuntu si musanyufu. Era sirowooza nti bye yalwanirira afudde abituuseeko. Ndowooza nti abadde disappointed nti omukulembeze eyamutwala mu nsiko yakuba essasi eryasooka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa February 1981 Kabamba. Era bwe yali atandika olutalo kwali kujjawo obukulembeze obubi aleete obukulembeze obulungi. Obukulembeze obubi yali anenya Bamini ne Bobote ne banne abaali bafuga ebiseera ebyo. Naye tugenza okutuuka essaawa ya leero nga naye obukulembeze tebukyali bulungi, naye mwennyini abadde aga nti tujja kubatta mmwe. So omukulu bw'abeera ng'avudde kukulembera abantu ng'afuga bafuge nakyo kimanya n'ekifuuka eki. Era sirowooza nti yalwana agenda aleeta omukulembeze omu nga yagenda okumufuga emyaka 5 kubanga ku buwangazi bwa General Elly Tumwine bwendabe myaka 68 mwami Museveni kweja emyaka 68 amuyinako emyaka kati egigenda mu 36 nga yagimufuze. So sirowooza nti ekyo General Elly Tumwine kyeyakola ki kyeyalwanira. Ndowooza yali alwanirira transition y'obuyinza okuva ku mukulembeze omu okudda mu mulala
nga tewaliwo kuyuwa musaayi nga tewaliwo kuyuwa musaayi era ebyo kwensinzira okuga nti ayinza okuba nga naye afudde si mumativu kusinzira ku values ezabatwala mu nsiko n'ekiriwo kati. Amaloboozi agava okusingira ddala okuyita ku mikutu egya social media ensangi zino abakozi ba gavumenti abamu abazze boogera ebigambo ebitali oba ebitawoomera bannayuganda matu gaabwe n'emyoyo gyabwe bannayuganda bazze basanyuka. Amaloboozi ago ogalowoozaako kigwe ng'omukulembeze? Okusookera ddala njagala kutegeeza muganda ng'eggwe atulaba nti embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga olwaleero tubonyeebonye ekimala. Wakati mu buyinike n'obwava abantu bwe balimu waliwo ebigambo bye tutasuubira nti bisaana okuva mu muntu omu yenna. Naye nze ndowooza nti abantu kye bava basanyukira ne bakuba n'embuutu eri abo ababa bafudde oba aba bavudde mu bulamu bw'ensi eno bajjukira nnyo ebigambo byabwe ebyo bye baayogera naddala nga birimu okubeera nga tebibayisa bulungi ku mitima gyabwe nga bibaleeta ennyiike. N'olw'ensonga eyo nze njagala kugamba abantu n'okubasaba nti wakati mu mbeera eno eriwo mbasaba okubeera abakakamu abakyatukola ebibi bangi naye ate n'abalungi nabo tukyabasanga. Njagala kukubiriza omuntu nti bw'oba olina ekibi ky'okoze kyalibadde kirungi ne weenenya sirowooza nti mwami Tumwine eyo gy'alaze ayagala okusinkana Mukama Katonda we ng'ebigambo bino ebisembyeyo ebimu ku byo akyabikola ki akyabiyimiriddeko. Naye ate wakati ne mu ebyo n'abantu tuyige okusiima bannaffe. Mwami Tumwine ebigambo bye ebisembyeyo ate nze byensinze okwagala okusinga ebyo ebyasooka. Wali nga tannagamba nti njabba kuba amasasimu naye ate ayina ebigambo bye ebisembyeyo. Yagamba Mwami Museveni statement esinga okubeera ey'amaanyi nti Mwami Museveni ekiseera kituuse fe abakadde tulekere abavubuka naawe ekiseera kituuse wummula. Kati eyo statement naye yajogera mu spirit kikuba twalowooza nti oluvannyuma lw'okugibwako ekifo ky'obwa Minister of Security ayinza okuba yabyogerera mu nugu nga si kyabadde asuubira yali tasuubira nti nze oba yabyogerera mu mutima ki oba mu mutima ki kasabi banga bye birungi eri eggwanga nze mbitwala kubanga ne bw'aba yabyogera nga munyiikaavu. Ekituufu kiri nti ffe abali wano n'abalofu bana tulwana kulaba nga Mwami Museveni ava ku ntebe. Kati sifaayo oba oli akyogedde mulalu ng'omutwe tegukola bulungi oba akyogedde mwana muto oba akyogedde munyiivu nze sifaayo kasita ekirungi nange ali wano aga nti ndi mutegeevu bulungi kyenzikiririzaamu era ekyo ekigambo kya Mwami Tumwine nkitwala nti ekyo yakola bulungi. Wakati mu kusaba munyazi Mungu ate amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu. Tumwine ono agenza okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi ng'aweereza mu bifo ebyenjawulo ng'ate era bye tumumanyiiko y'omu ku abo yasookera ddala okuba essasi eryasooka mu lutalo lw'ekiyeekera. Waliwo by'oyigidde ku Tumwine ku buweereza bwe na biki byabadde oba byakoze ku nsi? Ekyamazima Tumwine osobola okumwogerako ebimu ku byo bye bino. Y'omu ku bajaasi abajja ne Mwami Museveni nga si beejalabye nga tebeejalabya nga tebawankawanka kutwala kino na kino na kino na kiri. Nze nzikiriza nti abajaasi wano mu ggwanga beegabidde ebintu bingi era nomala nga ndetandika oyogereko omu ku bo oba oyogereko bonna. Nsobola okubuulira ebintu bibatutte wano mu Uganda. Sirowooza nti waliwo omuntu yenna yenna ayinza okuba ng'asinga utafiira ettaka naye otafiira ettaka ero lyonna lyayina talimu abo abantu nti bakwata ssente ne balikola ki ne baligula. Byonna abadde akozesa mankyolo okozesa woofiisi zadayimirangamu eza gavumenti. Naye Tumwine mu buwangaazi bwe tomuwulirangako mu sikando yakutwala ssente era afudde. Manyi ekintu kimu kyokka ate ng'ekyo ng'eggwanga osobola okukkiriza we yakitwalira kubanga ebiseera Tumwine we yatwalira nnomo galale abajaasi bonna abaawamba byebiseera we beegabirira ebintu bya gavumenti. Naye bwe yatwala nnomo galale ng'abalala be baatwala ebirala yakoma ku ekyo kyokka. Naye bano abalala beegabidde ebintu atwala kino atwala kino atwala kiri. Omululu gw'abasukka okubeera omululu naye Tumwine afudde si omu ku basajja be tuyinza okugamba nti mugaggafuge nti yabba ensimbi za gavumenti. Era njagala okumusiima olw'ekyo. Abadde Munnayuganda
alinamu eggwanga lye ku mutima wadde olumu abadde ayitiramuko mu bigambo bye naye abadde alina eggwanga ku mutima tabadde muntu muli wanguzi tabadde nnyo mu corruption era ndowooza ne bannange bonaabosinkanye ojja kwogerako nabo tebagenda kubuulira nnyo Tumwine oyo ng'omuli w'enguzi nkugambye ng'oggyeko ekifo kimu mu Uganda ekya Nomoggalale kyayina ekya gavumenti ate nakyo yakitwala olw'okuba nti mu basirikale ba Museveni ye muntu abadde ayinamu ebya art ye muntu abadde ayinamu ebyokuyimba n'akitwala ng'akikulakulana naye lwakuba nti sente zibadde zibamu zibadde zize ng'omuki ng'omuntu naye bw'otunuulira abantu bye batukoze mwe muwulira wano enkya n'eggulo muwulira ebiri mu Uganda Airline ensimbi ze batubba olunaku olumu njagala okubuulira nti Uganda Airline yakoze loosi ya biliyoni $500 naye biliyoni $500 mu bbanga lya mwaka gutya naye mu myaka 36 Tumwine tuyima bangi ekintu eki Nomoggalale yekka nsobola omutwala mu bannayuganda abatabbye okusinziira privilege zayina nti yali badde yasonoga nti njagala omugabo munene kubanga gavumenti eno nze nakuba essasa eryagireeta eryasooka eriiso lyange eryagendera mu nsiko yali badde ayina ebintu bingi kwasokusa naye tabadde muntu muluvu njagala okukimwebaza ekyo era nga bwensaba n'abantu nti tumusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuki ng'omuntu kyobula njagala okusindika obubaka eri famire nti tubasaasira olw'ebikolwa ebyo naye omu ku mmwe olw'okusobola okuziika obulungi General Elly Tumwine ono abafamire musobola okwetonda ku ebyo bigambo byeyogera ebitali birungi eri eggwanga ebintu bye bazze bakola bannayuganda we batuusibwako bingi omuli n'ebigambo byayogera nti poliisi eyina olukusa lwonna oba eyina omwaganyi oba nebbeetu okukukuba n'ekutta in case osussizza ewandikomye oba to a certain level of violence kino nkireeta eriggwa omukulembeze in terms of public relations kuba there are a lot of mistakes zikoleddwa abantu bano abagenze mu magye tujjukira yali zita ono yagera mu kacyo kabamugemere n'agamba Rukutana I think Mwesigwa Rukutana nti you can like report me to God language y'abantu baneeno what do you basically talk about it okusinga ddala abagenda mu nsikaabo njagala okusooka okukanya ne General Elly Tumwine poliisi eyina obuyinza obukukuba essasi n'ekutta naye waliwo emitendera ensobi Tumwine gye yakola nti yali akyogera ng'agamba bannabyabufuzi abalwanirira eddembe lyabwe poliisi obuyinza bweyina obusobola okukozesa emmundu n'ekutta singa ekusanga nga naawe okutta emmundu oli mu kunyagulula poliisi awe eyina obuyinza obukozesa emmundu naawe nekola ki n'ekutta singa obeera munyaguluzi naddala ng'era oli mu kubbisa mmundu okitegedde saagalaga nti poliisi obuyinza tebukola ki tebuyina bukuba ku nnyama poliisi obuyinza ebukuba ku nnyama ebukola ki naye waliwo ensonga nti singa omuntu ono aba yenyegidde mu bubbi oba obumenyi bw'amateeka ng'ate ayina emmundu kitumuvunaana lwaki abantu bakitwala nti kyali kigambo kibi yali akyogera addamu kibiina kya National Unity Platform ekyali kirowooza nti waliwo ebitagenda bulungi ne bannayuganda bonna ku nsonga ez'ebyobufuzi ye ng'alowooza nti omuntu oyekayakaasa ng'alwanirira eddembe lye n'obwenkanya nti poliisi emukube ku nnyama ekyo kyali kikyamu era twagala okusaba abafamire tasobodde ye kufuna mukisa kwetondera statement eyo naye tusaba abafamire musobola okuvaayo ne mwetonda statement eyo kubanga teyavaayo bulungi teyanyuma mu matu g'abannayuganda abagula sabbuuni kati ow'omutwalo abagula amafuta ag'akasanvu abatalina sukulu fees w'abaana baawumudde eyabadde asasula emitwalo 4 bamuwadde olupapula nti kati ogenda asasula 75 so abantu abo ebintu ebyo bye yayogera byabanyegeza kubanga baali balwanirira bwenkanya naye ate waliwo n'abamu abalina arrogance bangi kibuule yayimirira mu kakyoko kabamugemereire n'ayogeza arrogance Mwesigwa Rukutana y'omu naye tofaayo njagala bagamba mubeere bagumiikiriza ono we yayogerera ebigambo ebyo nga abantu tebalina nasuubi nti ayinza n'okuvaawo naye abusiraamu bwayanguye buli kintu kati mu busiraamu olwa Tumwine tetukyayita mannya ge tugamba tumwongerako eryamalehemu kitegeeza omugenzi Tumwine n'abalala ekiseera kyabwe kijja kukola ki kijja kutuuka kyetwagala okubiriza abantu mwenna abalina ebifo bya gavumenti n'obukulembeze bwonna mwogerenga ebigambo nga mwogeza buvunaanyizibwa
mukolenga ebintu nga mubikola buvunaanyizibwa ng'omanyi nti entebe kw'otudde olwaleero enkya busobola okuba nga togiriiko naye bw'onaaba ogivuddemu biki ebinaakujjukirwako singa olwala omwami Tumwine tubadde tumujjukirako birungi byokka agaakatonda mu ggulu tubadde tugenda mwogerako birungi byereere nabadde mu kuziika mwami Mirundi e Kabungu taata wa Lord Mayor ng'ayina emyaka 93 yazaalibwa 1929 mbaseerabiddeemu naye nga teriyo muntu n'omu eyemulugunya nti ono yakola bw'ati ku myaka 93 wafidde nga yakyali treasurer w'omuzikiti naye abantu bano olwali mu Uganda bakyuka bulunaku bagayana endagaano olinga muntu mukulu twagala okubasaba ng'abantu mubeere bavunaanyizibwa eggwanga lino muliyambe likyali tto newankubadde ate mu buto bwalyo abamu balitaddeko ebibi mu mulago tebalikkiriza kukula naye twagala okubasaba nti abantu mumanye nti banoonya bulamu bulungi bw'owulira omuntu nga yeerwanako ng'alina kyaga kimunyigiriza muwulirize toyogeza lulimi luli arrogance tetusobola obba kuba amasasi netubata terujja kunyuma n'olw'ensonga eyo twagala okubasasira mwenna n'okusasira eggwanga olwo abantu bonna abatufuddeko n'endowooza ababadde bakulembedde ennyo bannaabwe babiri ye General Elly Tumwine ne taata wa Lord Mayor tusaba munyazi Mungu abawe ekiwummulo ekyemirembe abantu waliwo omuntu bangi nnyo bensomye replies zaabwe ku Twitter waliwo omukulu wa comments zinaga nti one bad thing you do also can wash away all the good you did in your entire life a hero of liberation all washed away by November 2021 press conference words what a world for sure just a press statement ruined the man's legacy that he built for years kituufu era n'Abaganda bagamba nti kamwa kabi kasasiro gange ebigambo byonna by'osobola okwogera ne bw'oba okoze ebirungi mitwalo na mitwalo statement emu esobola obbija Katola Museveni n'ebbanga lyatubonyabonyeza lyonna n'amala ayimira kati ku mukutu nga guno olwaliwo n'ayogera nti bassebo ne bannyabo olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 guno ogw'omunaana mu buno obudde obw'amakya oba obw'olweggulo obwa pulezidenti w'eggwanga buwummudde naye mwe bannayuganda nti mbawadde ebbanga lya myezi 6 akyali nno pulezidenti naye mbawadde ebbanga lya myezi 6 muddeyo mu kalulu anaawangula mukwasa obuyinza bw'eggwanga atandikirawo embuutu eyinza okuvuga mu kibuga Kampala oyinza okunoonya ababadde bamuvumafu abadde basibano atuga nti aveeko oyinza okuwulira ebirungi byetumukola ki byetumwogerako naye olw'okubanga buli lunaku ayongera kukola bubi ebirungi byonna byeyakola kati tetuyinza kubiraba so nzikiriza tosobola okukola ebirungi bingi naye statement emu nebanga ebijjawo byonna byokoze ate era osobola okukola ebibi bingi ne statement emu ennungi nekujjako ebibi byo n'abasomi ba Bayibuli bakimanyi bulungi nnyo nti olunaku Sawulo lwe yafuuka Pawulo ebibi byonna bye yali akoze byerabirwa tuwulizigala bulungi ebibi Sawulo byonna bye yakola ng'abonyaabonya Yesu n'obaweereza olunaku lwe yafuuka Pawulo byonna ebibi byamusonyiyibwa abadde omuntu omutawaana ennyo ng'ayigganya abantu ba Katonda n'afuuka omuweereza ensi n'ejaguza era n'olwaleero toyinza kwogera ku Bukatoliki nga tosase ku bantu babiri ku Pawulo na Maria Obukatoliki ne buyimirirawo naye ng'ate teriyo omuntu yali asinze kutulugunya Bukatoliki ku nsi kuno yenkanankana Sawulo naye singa tebaamuwa linnya kyali confusing abantu Sawulo bye yakola babireka nti bya Sawulo ne batandika n'ebya Pawulo ebiki ebirungi abantu bonna President Museveni bazaalwana nabo oba be yalwana nabo abamu kwa batandise okuvawo yes naye nga ekirimu ekikulu okubeera nga abantu bano befudde amaanyi gabayitabye obuyinza ne babusussa we bwandikomye abakulu bano do you think okulaba nga abamu batandise okuvaawo abaliwoloza balina lesson gye bayiga kuba bingi ensobi ze bazze bakola tulaba nga ddala kituufu balinga abatayiga n'okukyusa ne batakyusa mu neeyisa naye era kaakati ndowooza mu gavumenti ya mwami Museveni abantu be yalwana nabo 27 musigaddemu omu kubanga nabyo tuyinza kikonfusinga abantu be yalwana nabo mwami Museveni 27 musigaddemu omu naye abalala balina obuvunaanyizibwa obulala bw'enjawulo gye bali mu magye bali mu bitongole naye tebali mu gavumenti kaakati naye bayinza oba nga bafuna privileges za gavumenti yes that is okay naye mu gavumenti mulimu ogu yali mu cabinet General Kayindo Tafire yeka yalimu abalala bonna bafuluma eyali namba 2
Elia Kategaya yafa. Yes. Okuva ku 3 in fact okuva ku emukati okutola ku namba 14 bonna bafu. Kakati owe 14 ye gundi ye General Kayindo tafire. Kati ate okuva ku Kayindo tafire obuka waawo waliwo 18 abasajjusa wasatu munya. Asatu munya ala o 34. Abantu abasinga tebali bagivaamu. Era saagala kulowooza nagamba abantu nti ebintu mwami Museveni byali mu kukola abikola ku lwabo bannamagye be yalwana nabo 27. Abamu bali milimo gyabwe kati nga Jaka Muchunguzi ali milimo gye alina private security company jaddukanya abadde RO 23 abadde 23 yes 34 yesejjusa ndowooza 34 kayisejjusa so sibe bali awo kati basejjusa bonna government bagikola ki bagivaamu. So n'olw'ensonga eyo nze njagala kugamba nti abo sibe tusaanye okuteeka olukungu. In fact batumwebaze bano batukoze bubi bayiviri n'anite batukoze ebikolobero bingi n'okusinga abo abalwana. Batumwebaze abo batukoze ebikolobero bingi n'okusinga abalwana. Era saagala kugamba nti ebikolobero bali bye batukoze nti oyinza n'obikompeyalinga wano waliwo abantu abatukoze ebikolobero. Kalango waawali Kayunga yali alwanyiwa agobye abantu ku ttaka enkya n'eggulu. Waliyo yali alwanyiwa. Abantu abasinga batukoze munnange ebikolobero sibe bantu abalwana. Bana abantu abalwana yes mulimu abadde mu konefujje tonotono nga basajjusa naye abo bagenda mu kwenenya ne benenya era ne basaba ne tubakola ki ne tubasonyiwa basajjusa abamulabako ku muzikiti gwe Natete ng'agenza okwenenya. N'ebigambo byayogera nnaku zino bo musanga n'oyogerako nabo beera mukwano gwakubulira nti nange njagala Museveni abeeko. So okwenenya kubaddewo kwaba abantu naye abamu tebasobodde kufuna ogumuki tebasobodde kufuna. Naye saagala kugamba nti mwami Museveni enfuga gyatufugamu ali mu kutufuga ku lw'amagezi abo ge bamuwa. Mwami Museveni abo yabaleka dda. Mwami Museveni kati eggwanga alifuga na buvubuka buwalawala takyayina muntu mukulu munne nti ono gwenzirukanye ne ani kale gwe mumbuulire ye Mbabazi yani gwe mbuulire ane gwafuga naye eggwanga ye Nabbanja omunoonya n'omunoonya amuli ku lusegere nnyo nga yalwana naye. Sirowooza bano bonna abalala nku mwami Museveni zimuyamba kuggisayo ebyafumba naye nga mufumbiro bano tebabaayo nnyo kiri awo tebabaayo. Mwami Museveni abantu bokka abamulina betusaana okunenya be b'omu nju ye tewaliiwo mulala. Would you celebrate Elly Tumwine's journey to life? Banga lyamaze ku nsi oyinza okujaguza journey ye gyamaze ku nsi nti yes we celebrate Elly Tumwine. Obulamu bwa Tumwine tulina butemaatema kubanga bubuzaabuza bubukwatira awamu bubuzaabuza. Ekisooka obuvubuka bwe yabukozesa bulungi era saagala kubeera munnayuganda omulyaza amaanya ng'ambe nti seegomba buvubuka bwa General Elly Tumwine yabukozesa bulungi yakola sacrifice n'awaayo obulamu bwe n'agenda mu nsiko alwana aleeta obukulembeze obulungi. Kati buno obukulembeze okuba ate nga bukoze bubi ate ekyo sikinenyeza Tumwine. Ekyo naye mwami nagambe nti ne mwami Tumwine ayinza okuba nga naye ali disappointed nga kye yalwanira teyakifuna. Ekintu mwami Tumwine kyatukoze obubi kiri wano mu biseera byate ebyokunnyuka era naawe oyogedde nti gwali mwaka gwa 2021 naye eri emabega obulamu bwa Tumwine tubadde tubuselebratinga era kyovulanga nkowodde neŋŋamba nti aba family baveeyo benenye ku lwa muntu waabwe statement eyo etaali nnungi asobole okugenda obulungi n'okwerekerwa obulungi nga talinaako bbala limukola ki limogera ye tasobodde kufuna mukisa ku kyetonda. Naye ebyo byakoze nga birungi tubikkiriza nti Tumwine obuvubuka bwe yabukoza bulungi ate si yekka ne banne abaaliwo ebiseera ebyo obuvubuka bwe babukoza bulungi era obwo obuvubuka bwabwe mbwegomba kyobudola bananga ali ku muzindalo wano kyendi mu kukola kyendi mu kunnyonnyola ndi mu kwagaliza bannayuganda obukulembeze obulungi nga bwannamaddala obweyagaza. Mu buddakiika butono ngenda kubuuza ekibuzo nga tuwumbawumba abajaganya okufa kw'abantu abamu abali mu bifo by'obukulembeze ng'abantu Elly Tumwine, Shaban Bantaliza n'abalala abazze boogera ebigambo ebikikinike tubiyite bukyayi inge oba abantu baluzinze like morals and values. Katujje mu kitundu ekiddako just briefly ate tujje winding up the program Uganda Eyenkya. Mu
nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 26 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Yes, we'll be back. Tubakulisayo nnyo mu bulango obwo kati njagala oku winding up ku bulamu bwa General Elly Tumwine. Tujja funa abantu ab'enjawulo yes okwongera okutegera ebirowoozo byabwe. Elly Tumwine ono nno y'omu ku abo abalwanyi ab'amaanyi betujjukira mu Bush War eyaleeta National Resistance Movement mu bukulembeze. Waafiiridde ng'ebigambo bye ebisembyeyo ejjukira na phone call gye namukubira amidst ebyaliwo omwaka ndoza gwali guno oba I think after the demise of Jacob Olanya nenkubira nempayamuuko naye anjagala tukoleyo ko interview kubiriwo nagamba kati oyagala njogere kisebo naye nga luli yali atwanguyira nnyo nga before okumujja mu kifo kye yalimu nga atwanguyira nnyo ekiraga nti abadde ataddewo reserve opinion ze na biki byonna ndowooza abyesigaliza era wagenza ovira mu bulamu bw'ensi nga n'okwogera takyayogera nnyo mu mawulire abadde I think in court he has been a darling to the media. Naye bukyanga ava mu kifo kya minister wa security agenza okugira nga media eno takyajjayo nnyo ekiraga nti bw'oyogera wadde ne ku ssimu nga kiraga ina reserved comments z'abadde ate luli z'ata reserving but well Elly Tumwine bannayuganda nno bangi nnyo babadde abamu ku abo abagamba nti yes akaseera kano kavidde mu bulamu bw'ensi nga si basanyufu bangi nnyo okuli Shaban Bantariza nzijukira yogera n'agamba nti ye bwe watambula alina emmundu ezisoba mwemu alina bbiri era bwe bukuumi bwe alina engeri gye yawaanamu ali Museveni. After those statements ndowooza tewaaweta n'omwaka tegwawera Shaban Bantariza ng'agenze. Nzijukira General Katumba Wamala bwe yakubwa amasasi ne muwala we n'afa. Nzijukira abantu abamuyitangako nga they care less. Abamu yesa abamuyamba ng'owa boda naye abamu nga bamuyitanako. Did we lose humane senses? What happened to humanity in Uganda? Is it because of the rulership kuba leadership eyinza okubeera nga kibuusabuusa ekigambo ekyo oba waliwo ensonga endala bannayuganda zetwetaaga okwongera odigging deep? Abantu abannyabaze kwanzika General Katumba Wamala yakola statement naga nti mu kalulu naga nti mwesimanya abaleeta Kyagulanyi bikinga n'engeri gyalengezaamu oba okukakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwe yafuna akabenje ako bannayuganda be bamu ne badda ku Twitter ne bamugamba asebo nti nammwe mukifiiringeko in court nga balaga nti they are not happy soon. Ensonga ya is it a drought of values, morals, bantu baweddemu nsa kuba okwagaliza munno ekibi si mpisa yaffe nga abaganda oba nga bannayuganda because we do welcome everybody. Naye abantu kiki ekibatuusizza ku ssalino okulanga oli social media nga tabika n'asanyuka busanyusi nagamba nange tusanyuse bonna abantu abazze bakola statements eziringa ezo bannayuganda baweddemu buzigwinsa bukyayi oba bakooyi.
Nze ndowooza nti ekimu ku biviiriddeko ebyo okubeerawo kwe kunyigirizibwa okw'amaanyi okuliwo. Kati ate ne balaba nga banyigirizibwa naye ng'ate waliwo abantu abali ku sayidi ebanyigiriza ng'ate ebigambo ebibavaamu nga si birungi kati olw'okuba nga basobola guno omulembe gwa social media gwayangwa buli muntu kati ayangwa mangu genda ku Twitter oba Facebook okutayako ekintu kyalowooza nti ye kyalowooleza ku muntu oyo. Naye twagala kugamba nti abantu bonna beekube emitima era n'okusingira ddala abantu abakulembera eggwanga lino. Mwami Museveni weekube mu mutima buno obukyayi obuliwo lwakuba nti gwolemedde ku ntebe. Naye singa onaakeera ku makya n'ota entebe ate n'owa omukisa bannayuganda ne beerondera omuntu gwe baagala nga tumubakakatise ku bukakatisi eggwanga lijja kukola ki? Lijja kuddayo literere. Bannayuganda bantu ba mirembe nnyo, tebalimu bantu batali ba mirembe. Bantu ba mirembe nnyo naye oba oliawo ebibasoomooza bye bibaviirako okubeera nga boogera ebigambo ebyo n'ekiva kuba ku mbeera gye bayisibwamu ne gye bayitamu. So twagala kusaba nti abantu babeere babuvunaanyizibwa. Tolaba muntu awoli omugenge tebafunyizaawo olugalo gw'ate omuntu wali awo akaaba omwana we wamukubye essasa afudde ate ng'ogamba nti poliisi kyalina n'obuyinza obutta. So ebigambo ebyo bye bibaleetera okubeera nga boogera ebikinyike ku bantu be balowooza nti oba oli awo babayisizaamu nnyo olugaayu mu ngeri y'okutyoboola eddembe lyabwe. Nga tumaliriza, how would you love to conduct the rest of your life? Kuba nzijukira ndowooza abamu ku bantu abazze baziikibwa eggwanga lyonna ne liwola. Andrew Felix Kaweesi y'omu kwabo, Mugenzi Kirumira y'omu kwabo, bantu bangi tulaba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, tulaba Bishop Kaggwa recently ababaddewo, Sheikh Anas Abdul Kalisa, omugenzi Muzaata, ddala ensi yonna kumpi eggwanga Uganda lyonna lyawuniikirira. Ng'okutunuulira legasi z'abantu abamu zabazze bakola, abamu abakulembeze naki eggwanga lye bafiiriddwa n'abantu bonna ne bagada kituufu tufiiriddwa. Ng'omukulembeze, how would you love to conduct the rest of your life nga togudde mu nsobi ng'ezo? Nze buli lunaku olukya nawuliriza ebigambo bya Faaza Kiibi. Yatugamba nti mukolerere nnyo akalambo kammwe. N'olw'ensonga eyo njagala naawe kennyini nkusaba n'oli n'abalala buli muntu akolerere akalambo ke nga Faaza Kiibi yakola ki. Era okuva olwo ne mirundi gyonna nja kwejjukanyanga nti ne bwe ndaba nnyigiriziddwa ntya nteekwa okusigala nga ndi muntu n'obuntu nga bulimu mu nze. Ekyo saagala kukikola muntu muki, saagala kikola muntu mulala. Naye wano ekituleetedde obuzibu nti bannayuganda omululu gususse. Omululu gususse. Era omululu gwe gumu ku bireetedde wano eggwanga obuzibu. Oli nayagala bakika kya ab'ebyobufuzi oba n'abatali ba byabufuzi gwe ate bamutulaki MP waawa. Bamutulaki MP waawa gwe bali mu kugamba ali mu kwegabira miliyoni 87 buli mwezi nga tayinyaako kigere genda Kalamojja gyawulira nti abantu 17 batondoka ne bafa enjala. Nataga nti kale kuzenziba wano kangendeko eri abeeno mbaweeko. Wali owuliddeko ne Pateye kubanga Pateye kati ffe tumuteekamu nteeke nti okusinziira ebyo byakola nga na mukwano gwa president yamuwa omulimu ate okubanga weeni alemu. Naye gwe wali omulabye ko wali ku posta ye, wali omuwuliddeko nga campaigninga, wali omulabyeko kadala ka Mwami Museveni oba akakyagulanye oba akabesigye. So n'olw'ensonga eyo abantu bonna oba oli munnabyabufuzi oba oli mukulembeze wa ddiini, gwe towulirako mukulembeze wa ddiini abba ttaka. Twali badde tusobola okubeera n'ebiwayo ebiri mu busiraamu, ekimu nga kiri Kampala mukadde ekirala nga kiri Kibuli, naye kirimu lwakuba nti walimu abantu abamu nga si baabuvunaanyizibwa nga baakumpanya ebintu ebyabadde ebya bonna awamu ng'eddiini. So n'olw'ensonga njaga nti abantu ffenna tubeere baabuvunaanyizibwa naddala eri bannaffe. Eggwanga lino tulyagala ennyo kubanga tulirekamu abasika. Abaana baffe bagenda kubeera mu ggwanga ki? Bagenda beera mu eri eggwanga ly'onyunyuse oba oteeka obbategekera eggwanga eddungi balyeyagaliremu. So ndowooza ekifaananyi kye tuyinza okutwala, njagala okubira omulanga bonna abali mu bifo by'obukulembeze byonna mufube okulaba nga mukolerera akalambo kammwe. Sinza kugattako kintu kyonna ku ebyo ebigambo. Ye Suna Farouk yo kyali mu opposition. Suna okyali wa opposition. Nze ndowooza okusinza ku bigambo bye njogedde ne bwe soogera kakati wendi abatulaba bategedde. Omanyi wano mmwe ekizibu ekiri wano ebyobufuzi mwabyonoona. Ebyobufuzi mwabyonoonera naddala nammwe mulina engeri gye mubyonoonyeemuko. Omuntu asobola okubeera omulungi ne bw'abeeramu enialemu. Njagala okubuulira
sisobola kuyita okukubo nensanga sekikubo ne muyitako aha oba tinkasimire sisobola oba newagaba sisobola oba Muhammad Nsereko sisobola lwaki ebigambo bye boogera bye by'abantu si kibiina nnyo kimwobeera oli ebigambo by'oba oyogedde bye bibeera ebikulu n'ebikolwa byo kakati nze okuva lwennaakatandikidde wano okwogera nkugamba ti mwami Museveni ye buzibu mba wa gavumenti n'abali mu gavumenti abamu babyogera kitegeeza ba Uganda ba Uganda era nze njagala okubasaba ebbanga lyonna nze ndi musajja wa Democratic Party eriwa eya ensujjo be ya mbadde saagala kuntwala eyo naye ngambye nze ante ngambye ndi musajja wa Democratic Party kye kibiina kwe nawangulira akalulu naye saawa ya leero kati ndi wa DP kubanga amateeka teganzikiriza kukyusa kibiina era ngamba abantu kati nnaku zino abandi bambaga nti kati ndi wa people power kubanga naganye mwami Nobert Mao okuntundira gundi mu kibanja ng'akanyonyi olaba kati wano wetutudde walungi bulungi emiti weegiri bw'abaawo akanyonyi akazimba waggulu ku muti lwoza okutunda ekibanja kyo tomala keebuuzaako nti munnange ntundawo naye kakati gwe otunda butunzi kibanja ko kamanyi oba kanaasigalamu oba oli anajja ekibanja n'atema kiteme kati Mao yafudde abantu ba DP akanyonyi n'abateeka ku tipa nga musenyu abayiwemu enyalemu ebyo nze nabiganye ng'oyagadde kubeera mu tipa eyo era nze ndi wa people power atera bwe njogera nti ndi wa people power abatula bamanye ekibiina mwemba ekiba kindi ku mutima abantu abalaba ekibiina kati ekindi ku mutima katujje mu kitundu shendala ate naye I will have to speak these words of course abakulu oba abakulembeze mutera nnyo kola statement eno abamu abatasoma yes abamu abatasoma political science kumutegeera muga power corrupts na ensubira eteri buyinza ekyo ndowooza tulina okukyusa tuddeyo okutegeera n'okumanya tumanye tutegeere ebyobufuzi bino oba ebyobukulembeze buli we bikyuka ne bidda mu byobufuzi ndowooza we tutidde eggwanga lyaffe Uganda obaka buno President Museveni mbukuwa nnyo kuba nkimanyi namwe abakulembeze aba ne particular President Museveni wajja nga olaze bakadde baffe emitima emirungi ennyo era obasendasenda n'embaawo ng'ozikwata n'obasomesa biki by'oyagala eggwanga Uganda libeere naye tutuuse kaakati nga n'okuyita mu kibuga Kampala abamu bakugamba nti bakuteerawo ssente oyiteko mu kibuga nga tonawo SFC omu obongeko ku baggeto abo abamu bagamba nti eggwa byereetedde so akamwa kano tukakozesa naye olumu tulina okwegendereza President Museveni you've done a lot of mistakes era abantu ddala kituufu bandi munnamawulire nyiike gye balina nnene ng'oli mu bukulembeze abaana bwawe bakyali mu makomera bangi bafudde novaayo bwe n'oyogera nti we shall crush them we shall do what naye bw'otunuulira kano mwama El Gaddafi basajja nga Adolf Hitler sajja bangi abaali ab'amaanyi ne bagenda so Ugandans we are peaceful people naye ate walondooza olumu abalowooza nti obufuzi bubasusse okusukka ku bukulembeze ndowooza tulina chance omukisa weeguli bannayuganda bagukuwadde your excellence the ball is in your hands bikaseera nzija n'enkikujjukiza omupiira ogulina mu kkooti yo kaakati kiri gy'oli okukakasa bannayuganda nti ddala kituufu toli muntu mukyamu era oliwo ku lwa Uganda Ugandans we are peaceful people era tusigaye nga tuli very peaceful ndowooza we tujja okukuuma Uganda ey'enkya bwetyo naye abakulembeze be mindful nti ababadde babasinga amaanyi tebaliiwo era buli omu agenda ffenna tujja kugenda naye weebuuza ogenza otya ebigambo byo bye balisinziirako okujajinga oba ebikolwa byo kwe kujjosiza bagenti gundi oyo yali mulungi era tugende tumuziike enkumuliitu y'abantu treat that information the way you want nze Moses Wamala tono mungi abankumira
Uganda Eyenkya.